kyonna ekikula kye mulaba mwaja ati oyo abantu abo si balungi bwekeera kyonna eggwanga lyoyagala okumuwa njagala olimumpeere mu comment section ya wansi lyonna lyoyagala okumuwa naye lyomuwa njagala omuwa erimufaanana tebaba namali eriolese ekyakasuku nkiwunzikiraawo njagala nnyo gamba omwana omuwala ali eyo gwabigula ng'omanya amabi nago ogiyita nnyumba mbw erimu ebisenge muba neggama beebakemu nedda mukulu kolerera amabi nago mukyala omuyaya agenda kujja kukwana kwagaleko lumu ateera akulekewo ate atwala atalina kabina obutaba ne kabina si musango abakazi bawasa bwongo na munda mwoli oli salawo omunda oli gwe batwala kundaba kimafiya obulya kati ogenda kundaba kimafiya nti kuba sigwe muntu abuulirwa ebyama sigwe muntu abeera n'ekyama kya munno ajja awunya ajja akola ki nagambye nakuwa kitiibwa myaka 10 gye tulimu tuwedde muzee kateredde kale kanzije linayo kanzije jiro linayo kanzije otegedde mukwano sigwe muntu ateresebwa ekyama ondabangako naye nebyenkola ebbanga lyonna byemmaze naawe nga tobirabangako nti justice was a respect gy'oli nti ate nga nkimanyi kijja kukuyisa bubi kati nkikulaze omaye nti munnange yoono nagamba I'm going to show you my true characters mu true characters sinakugamba nti owaaye nyinayo omukazi ali mu muzigo sinagamba nti owaaye nyinayo abaana ebweru sinagambako ki just sinagamba my leisure time obudde bwange obw'eddembe nange mbeerako bwe nti ko wano wabaawo abantu emitendera abalina ssente zesirabanga nako zesikwatanga nako besisaana kwegeraageranya nabo naye olunsi obeerawo n'okoppa gayiyo gundi olaba onaali bw'ati nakulaga ennyumba eri awo opposite n'ekigo Serena Hotel akayumba waggulu awo n'otuuka wali obulamu bw'oyinza n'obuteegomba kuvaawo naye bwe nkulaga nnyiniwo bwafaanana mwana mulenzi tannaweza myaka 3 naye abeera eyo abeeramu abo ne bagattagatta emizannyo gyabwe olumu nja kuweerezaako ekifaananyi nga ndi ne bambugu bwe bayimiridde bali wano ndi wano nagambako baamuzambe nabo sometimes ebiseera manyi nti bwe mba njagala muzanyi babeera mu kifo bwekiti naye abo abantu tokoma kutegeera nti bayagala abantu bagezi abantu bali intellect abatalina mirimu abataasoma abataakola ki but they are very rich they are rich people okiwulidde abamu tugabeerako bayigiramu nagamba nze ali wansanga ndi ordinary emboozi saagikumalirayo wansanga ndi ordinary ayambala obukanzu bw'abakiti obwedda wansanga ndi ordinary abeera mu ttooyi ey'okupama ku sitemako wansanga ndi ordinary abeera mu nnyumba etaliimu ttayiro okitegedde nennoonya omuntu ayinza okunteeka mu mutendera gw'abali be neegomba ab'embeera naye ate nga ndaba nnyina kapasite bamaakingu naye ate olugambo lukususse olugambo terujja kunzimba naawe olugambo terujja kunzimba genda gyendaga nga nkyayina endowooza yonga ggwe alabye kyolabye n'ekitasaana n'ekitaliiwo ng'olina tandika kwasamanga buliddwa yoyogera kikyewampulidde nga nzize ewammwe nagamba tabye nakolanga ewammwe nga tewannabaawo obutabanguko bimeka bye nakola kimeka olowooza bye nakola nga bankakanga bikake but nagenda tunanga bembikolera they are useless to me tebalina kye bayinza kunnyaka ne bwe natuuka mu budde obwakazigizigi bwe naali badde nsuubirira nti wengenda obbafunira kye nali mbaagalamu nti bweyinza okunnyambako mu budde bwakyo n'omu yavaayo era gwonkaka n'obbagendamu sikyegombangako era teri kyegomba n'obbagendamu gwonkaka okwo kwe kukoowa kw'omuntu n'otegeera omuntu
newe tetugenda wala tukome kwebyo gamba abaana oyo Mbozi mu Eugene Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan manyi ko ku muzindalo kuno singa kiri kwatukule mabege omwana yazitusuulamu nkugambye senga nsanso kulaba nange okusanga ogamba otya mutawaana ndi bulungi gyobulidde abantu bambuuza bangamba nti Geoffrey senga alilidda wanga temukolayo kantu nga nzijja sande ewedde naliko ebyankwata awo nina gye bampitanga omugenyi omukulu atagenda ovaayo nga budde bukoze butya ng'obudde bugenze era ni programu y'akadonka mukolo saagikola nsooka mmaliriza ate omanyi omuntu wakuteekamu obwesigwa n'agamba nti agwe mugenyi omukulu bannange toyinza butagenda oba olina okubeerayo naliyo naye kyali kirungi nnyo bansanyukira nange nasanyuka abo gye bakuyita n'otanyumirwa naye nanyumirwa gye bampita ng'omugenyi omukulu nali ntikkira baana bava mu top bagenda mu P1 eyava mu nasale ndo bajoyininga primary bwekityo ngaze mugenyi omukulu nyo tikkira abaana abo zabannange nze nkyate okumpitanga omugenyi omukulu ebiwanvu bitawanya bitisa anti kakati ogana nobeera ogwe mugenyi omukulu abantu bafuuwa ssente kati oluusi oba wazenga ensawo terimu kantu omugenyi omukulu olina okufuuwa ssente omugenyi omukulu olina okuwaayo ebbaasa omugenyi omukulu olina okubaako boosiima so bitawanyamu naye chansi yankwata bulungi bampita siyimiridde bubi nange omukolo navayo ngwesezza ekitiibwa angukutte bulungi era ne baŋŋamba nti singa kale bujjo gwe tuyita era bajja kuddamu kuyite n'olulala bajja kuba bankoze si bulungi kubanga tebiba byangu kale tuzze tuwayemuko ku mboozi n'olunaku olwaleero banafa abatulaba mu subscribing ate nabo subscribing ku Emboozi mu UG tubeere nga tutambulira wamu waliwo ensonga egenda mu maaso etambula waliwo eddoboozi eryafulumye erigambibwa mbu lyafulumiziddwa lyateereddwa tebamanyi yalitadde kasumi aje badde teriiko ebadde terina kubanga kweri bwe yakomye eddoboozi ne balita nga eddoboozi eryo ajaji nga yogezeganya ne Hajati nga Haji agamba Hajati nti kakati ate kati ngenda kulaga tukalazi zange Haji yavuddemu ekigambo biri bye bamukubiranga essimu ng'ali mu komera agamba Hajati ne munomoze mulimu mwali mungi munomoze ng'ayogera nga onoga nti ddoboozi ly'omuntu alinamu olulembwe alembeggerera ebintu abikwata addage naye kyonna kyekiri omwana omuwala ono ayinza okusubwa omulenzi ki ow'enjogera eyo yamusubwa dda n'amusubwa emeka abasajja mukyawa abasajja bamanyi abasajja nti ddwo abasajja Katonda yabakola nga ye akukyawa ne mukyankana n'atambula n'akuviira bw'amala omwezi obusungu bwe bukka ate nga akkubira essimu ng'akubuuza oliwa abasajja tebakyawa ba ex baabwe batono nnyo era osanga omusajja nayina omwana yaŋŋamba yakyawa ex we yaŋŋamba ex wange namukyawa ne mumalira ddala naye ku 10 kuliko abasajja 4 abali serious nti ex namumala abasigadde bakubayo amasimu abasigadde aba ex bakwano baabwe baweereza obumeseji ekitali ku ffe bakyala nti ffe bwe mba nze nakyawa bwe wasiga omusajja onnoonyezza nnyo abakazi tumanyi okukyawa nitukyayira ddala kasita okita oba okitadde kubanga nadde abakazi bano ababa mu bufumbo nti ennamba y'abakazi abasinga okugjako bano abeepaaluula nga nekyayagala takimanyi nti omukazi atuula mu bufumbo bwe n'agumiikiriza buli mbeera n'anoba emyaka 10 naye ng'akyali mu ddya kati agenda okuvaamu ng'akooye oyo ayinza obutadda kuddamu kwagala muntu oyo muwuliza oba mukubira amasimu oba mugamba byalaavu naye kati bano bannaffe abeesibyemu sendaba enjogera ya Haji oyo yali tukola ekintu nadde Hajati Haji yavuddeyo nga mukambwe ennyo n'alangira Hajati okugamba okwogera ennyo nti Hajati tabulirwa kyama
talina mizi tasirika ayogera nnyo ng'omukyala Haji agamba nti yamwagala nti wewa Haji yali mu ebyenkola ya ordinary naye yagala abeere ne Haji ati ono ngaloza Haji tajja mugattako amugatteko omutindo nti oba oli awo kalugeze nti nno wakati Haji n'ekyokulabirako nga bw'owulidde egaye nti twali nali mu nnyumba nga nsulamya seminti amanyi akufuna omukazi amanyi bateeka tails mu nnyumba amanyi bwe bagula curtains ennungi amanyi bateeka neti ez'ebbeeyi ku buliri n'amufuna naye birabika ng'oba kali simanyi naye ndowooza ekyolugambo kino kisiza okutabula Haji anti walenda kwogera ku tribe embade badde bajja kunzita kyonna ekikula kye mulabamu Haji ati oyo abantu abo si balungi bwekeera kyonna eggwanga lyoyagala okumuwa njagala oli mumpeere mu comment section ya wansi lyonna lyoyagala okumuwa naye lyomuwa njagala omuwa erimufaanana tebaba na mizi emizi ebulira ddala ate si gatuvudde ku ekyo bwawe basinga otambulira abakazi ekika ekyo naye ate mu butonde eriyo omukazi Katonda gwe yakola omukazi yenna agamba nti wano wenyweredde n'enkyanvaawo atatya kiddako afulumya nnyo ebyama byawaka omukazi nga tatya kiddako kubanga bw'oba otya bbaawo nga n'ekitiibwa okimuwa nga n'ekiddako okitya tosobola kufulumya kyama bweru n'ogamba nti taata Jowani musezi okitegeera bakazi gye bali mufumo nga bagumira obusezi bw'ababba ngera afuluma ekiro n'akunta n'agenda n'asera nga mwali n'azaala n'abaana basajja babbi baka babbi bangi ng'omusajja abba n'aleeta nga n'akakomo kalina ku mukono akimanyi nti bbaye we yakabba emyaka naye nga mumativu emyaka noza giringa 25 emabega waliwo twali tubeera naye nga waliwo omusajja yali mubbi ebyaddala yalimu naye nga bwomanyi nga na connections kati nga bamanyi omutemyako tebagenda kujja bakole ki bakukwate oba balina balisi gye babbye oba biki nga bwomanyi tebaba bamunoonya naye ng'ogenda okulaba ajja n'emmotoka family yonna n'agitikka ne bagenda wayita essaawa ng'emu patron ejja nga yagenze dda kati ogamba omukazi oti yabuuzanga bbaawe nti ontikko ontwala wa okitegeera abakazi bagumira ebizibu abakazi bakuuma ebyama ekikufuula omukyala seno beauty gye mulaba ku muntu okitegeera obulungi bw'omukazi buli munda buli munda mu mukazi oyo ate si obulungi bwa sex nagamba nti mu bufumbo sex si yakulembera kino ne kasuku yakiraze mukazi we wamulabye obulungi bw'omukazi buli munda eyo ne bamugamba bano abanyashi bulijjo b'oyogerako ate bwe wabaleseewa ate abalinako omutawaana abatwala mulogi n'asasula 5 ne bagenda ne batwala mabina gaabwe naye nadda ewuwe okitegedde era nze njala nnyo waliwo tujja kudda wali eri olese ekyakasuku nkiwunzikiraawo njagala nnyo gamba omwana omuwala ali eyo gwabigula ng'omanye amabina go ogiyita nnyumba mbwe erimu ebisenge muba neggama beebakemu nedda mukulu kolerera amabina go mukyala omuyaye agenda kujja kukwana kwagaleko lumu ateera akulekewo ate atwala atalina kabina obutaba ne kabina si musango abakazi bawasa bwongo na munda mwoli oli salawo munda oli gwe batwala toyina magazi gakumanya na kutegeera nti oyina amabina amanene bagenda goza engoye oba bwe yeebaka ekyobugazi bwati gasigala gali mu bbanga mbugo galwa ne gagamba kanzireko ne mu maaso nageera gakka wansi kati tekirina njawulo teweeraga na mabina go weetereze mukyala baako kyokola ekikwongerayo ng'omukyala banempisa wekakanyereka kugamba nti nina akabina aŋŋamba kyoyo Jowani aŋŋamba kyoyo Joni muganda wange omusajja oyo gwolaba talina kyakugamba olw'okuba oyiringula amanyuma bugenda ku kyolunaku olwo amabina gasebengerere ene ennyama eno gye mulaba ekendeera oba okaddiwe n'amabina go nga tukyalina kyogamba nsi wagagabanya muluka ku muluka byalo ku byalo zero si zonna ziri ku mabina gamu ago goyiringula naye nga tolina kyogafunyeemu nga buli woyita baga
gamusala bw'omanya kugamba kuyimbiranga gakusala nga toyina nawe otudde bantu bayiringula amabina naye nga bakwata omuntu omubuzi alaga kusimu gyokwata ng'akwata mapeesa naye nga gayiringula ogamanya obungi 3,10,000 okitege naye ng'ayiringula lwaki olowooza nti buli amufunako byamukozesa n'alekaawo okitegeera kubanga agamba we namwosa ne muteekeeka agenda okunsumbuwa olw'amanyuma gaago ng'amwesonyiwa ogenda okulaba emyaka gyetoolodde mukyala munnange ng'obudde bukola ki nga bugenze kati mwabadde banenya kasuku okuwasa atalina kabina oli ow'omunda gwe yalabye gwe yasiimye n'amagezi g'okumanya n'okutegeera omukyala gaakola ki gaalina abo abamamira ayinza okuba bagezezaako ebbanga ng'entegeera yaabwe no bakiseera ebisinga abakazi alina amabina tebategeera ati sala kuba mpola entegeera yaabwe ebeera nnafu batono ku ffe batono naye abasinga entegeera yaabwe nki ntono abo bawulira yeewaga nti nze nakula ebitumbwe nakula akabina nakula feesi kyokka n'omu omusanga yakula amabina naye nga feesi mbi nnyo ng'ajja nakuzaala abaana b'omusajja ababijji munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Ssenkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga. senga nalaba omwana ng'agalina namulabira mabega nno ngamba kino kyana kino nga kyamaanyi kigenda kugiramu bwekiti maama nga fesi ningamba nfudde maama ngeringa wasula ente naye nno muno ebintu byajjula kyokka no tebirina makulu nze siraba nnyo kye mubikozesa omwana yaŋŋamba nti n'abasinga obifuna mbu binyuma okuba empi okikuba empi paapapa mbu byampi naye nokulabako wali nga kyetala nga kyetala omwo mu nju n'empi ezo nga ziwera papa gago gayitawo gagati naye waliwo eriyiseewo wanno naye ng'amabina ago abaana mugagatteko empisa empisa kikulu leka kulowooza nti ogayiringula ge gagenda okwoza amasuwaani gy'olaga oba okufumba emmere bintu bya kungulu munda mugwe balina omuntu oli gwe beetaaga buli musajja alina omuntu gwe yeetaaga munda omwo ate nga tujja ku nsonga ya Haaji wali waayombera ennyo agambe nti nno omukazi takuuma byama byosanga byoyogera tolisirikira kantu konna buli kyegambye okyogera si kirungi eri omukyala ne bw'atabajja zuula ne bw'atabajja tizuula Haaji gwali mu kugambako olwaleero naawe ali yakikola bakugamba omukazi n'okeera n'obuuka emizigo 5 n'otuula gusembayo n'olyoka ogamba banno nze ne wange kye tuliko okimanya omusajja talina maanyi ga kisajja kyokka abaana muzaala n'ogenda togenda
toyina maanyi g'ekisajja vaawo ogenda onoonya alina amaanyi g'ekisajja okitegeera n'ogenda n'ogamba abantu ku mizigo nze gwe mulaba omusajja owange lwalese ennyingi aleka 15,000 zuula era yakyogera mu lwalese ennyingi ampa 2 gijjo gwe wagikolerera yalekanga 2 mbu yalekanga 2 naye ng'omusajja buli kimu weekiri ewaka 2 bagikulekera ebinaabulamu ate musajja bw'aleka 2 naawe noonya 2 noonya omutwalo ogugatteko tiwaliwo bakiwandika nti kano akameeza k'abasajja sika abasajja bokka bakazi mmwe mukitonzeewo mumugenda kutuula mu nnyumba mufisse ssente ezo nga bwe mukola obubokisi bwe mukola obubiina endagala mufumbya ziyulise bulelya buti tosobola kugula lulagala because tosobola kukwata ku ssente zo nti wagaana onoonya ekyokukola otudde waka ng'ogyeko abasajja amubaga n'abakyala okukola n'agamba nti mukyala wange saagala akole njagala atuule waka mumulabirire oyo omusajja nno ye ate omukazi owo tumugjamu mbano nti bawa aba yamugamba tule waka nze nkole ki kukolerere ekitegutali musango bw'oba omulina weyise engalo mu maaso bw'aba yagamba tule waka buli kimu okinsabe naye bw'aba tiyagamba tule waka buli kimu okinsabe mukyala gwe genda okole genda okole ogatte ku ssente z'akameza zibakola ki zebakuwa oleka ate kwogera bingi mu bantu ssente bwampa tebumala bebebe ebyo si birungi era omukyala njagala kukugamba nti ebizibu byammwe ne balo gw'obirina omukyala banka y'ebizibu gw'omanyi embeera gye muyiseemu gw'omanyi obulamu mwe mutambulira si bulungi kwogera ekirala abakyala abasajja bano bwe mulaba benda olaba okkeera obukeezi n'okwata omusajjawo n'otuula mu banno 5 n'ogamba omusajja mweza yenda era gw'oleka omuti obodde gwe nnyini ye gw'omumalamu value ate no n'abamu era oboogerako mu mikwano gyo nti omusajja mwenzi ate n'abamu ne bagala bamutesitingeko obwenzi ne bagenda balaba obwenzi bwa kibalo kye bukola ki kye bulina ne buli lwogeranga ng'obikkirira kuba obufumbo bwakubikkirira obufumbo bwakugumiikiriza obufumbo wegamba obufumbo kye bantu batugamba mbu abantu batugamba biri mu bufumbo bagamba mu bufumbo basenga boogera bibi byokka biriyo nabigumya nabikakkanya naye tebatubulira birungi biriyo ebirungi bali bitugamba ddibo nga tebavaayo kyekiri kye tukugamba nti obufumbo bumala butegeera nti gwe banka y'ebyama by'abalo olina obikuuma ennyo olina okugumiikiriza olina okubeerawo mu bulungi n'embubi obufumbo si sekisi sekisi alinga nagamba ali mu kyakuna oba kyakusatu omusajja alina byakwetaagako omusajja asobola okubeera ne mukazi we ng'amwegombako nti bukyanfuna mukazi wange ebintu bitambula nga kyamwagalako omulala naga nti kikazi kyange ekyo munange kya mirembe ampadde emirembe mpulira munze ndi muki nina emirembe mukyala wange oyo omulaba ne woba olese 1000 osanga sekisi n'alyoka ajja gwe ne bw'oliwoma n'omalako emitala naye ng'obwongo bwo tebukola toyina kyoyongera ku musajja tojja kufumbamu ogenda kumunaamalya nga banno batudde mu bufumbo bakola ki beeyagala ate omukazi ataabe mukazi noba tebamuwasanga byebyo byosanga ebbali ekikazi tebannakuwasa muwala gwe oli bbali omulenzi oyendako mwende oba oliawo omusanze na mufumbo naye n'otandika okwefuula nti ebyama by'omusajja omufumbo oyo byonna gwokola ki gw'obirina ye kaabe nga yajja n'aggeyera mukazi we gwe mukazi okubira waakyo essimu omuga nti balo yaŋŋamba bw'ati nti owannakakande tiwagenda n'enkute zaawera okubira waakyo essimu obimugambe senga nga tukyali ku bakyala nga tebannakuwasa nakuwasa omusajja n'afuna atya obwesigwa nti oyina emizi naye n'omusajja ayogera ku mukyala wo owawako omumaka omukulu n'abogera ku gwayendako naye tulaba nti aba mukyamu abasajja baana bato ne bwe tuli babulirira emirundi 10 bo balina omulalu waabwe balina ejjiini ettambo bwe litikka limwogeza by'amanyi ne byatakola ki ne byatamanyi eba abasajja twabalekaawo kuba ffe abakyala tetulina nnyo kitutemba naye abasajja balina ebibatemba abasajja balina muyina ekibayingira omukazi ayisaawo ne kiryoka kikuleega ne kikulagira ne kikufuga nga tokyalina kyokola ki kyekyo kyetwogerako nti sitaani yankemye era sitaani oyo waabakeme eryo ejjini eribatambulirako be libala omwamukako bwe pa
baga nti kati ate nkoze kyaki onabadde atudde wano mmotoka yange maaso atuuliddewo ki oba batulabye notulaba nolaba ng'okoze ekibyenyo sakiririgo basajja bwe mulaba beenenya okuva ku makya paka enjuba bwegwa beenenya buli lunaku beenenya mitima yadda Katonda akola musajja nti ali waggulu wa mukyala tasobola mukazi we nti bwe nyenze neenenyezza atasobola naye nga beenenya omusajja akola ekintu ne yeekuba mu mutima n'agamba gunsingidde ddala enkola ya kikatuli ki ettambo liri lyamukoze eki lyamwamuseeko ffe kati abakyala obutabana ffe abakazi tuwenda teri kitulinnye afe tulina bitulinnya oba osazeewo ffe tusalawo obusazi na mutima gwange na mwoyo gwange nti kati ŋŋenda kwenda ku mayanja okitegedde naye situyina bitutemba nti wano wentudde nfunye ekintemba omusajja ayiseewaawo kintembi ate bitutemba era gwe bw'owulira kikutemba mukazi gwe wekkakanye weenoonye mu butonde baatukola nga tulina kulinda abantu bano bajje ate bwakunnyonnyola era osooka ne weekuba mu mutima n'ogamba binaaba bituufu ŋŋendeyo enkya anaaba agaba nkubira ku gundi amumanyi mujjulire enkyako okulya oba nkira nnindamu ye kiki eyandaze ekiraga nti nanjagala mwe temukirina ettambo bwe lijja tebibirina bwe liba likutte liba likukutte bwe likutemba bwe bba omanyire eyo nti abadde n'engalo zibadde ssatu buli mukono ndi okubeera bwe kavuga emmotoka butiri nina mukwano gwange senga nandabye engabo kibadde kirina engalo ziwera oli bwomu na ku steeringi wejjukanya weebuuza nti engalo ziri zibadde ziwera zinkutteko naye nga olidde ekyo kyenyini kyoyogedde omaliriza ekyo kyenyini kyoyogedde nina mukwano gwange yanyumiza ng'agenda mu bbaala bw'agenda mu bbaala ng'alondayo ng'akulugusa paka waka nga basula benoonya beegize ebifaananyi pyapyapya bukya ku makya omuwala asiibula aba asiibula ng'alimu kano naye ogamba ekiro yakalaba teyakalaba liri ettambo eribatemba terisobola kakulaga akalema yakalaba ku makya ng'omuwala atambula pikipule era Katonda yayamba ekitonde ekisajja okuwasa kyova olaba akuwasa bino bye tugende waba boyfriend n'olemerayo akuwasa n'amala naawe emyezi egi neyeefuula ekibeefuuza nti liri ettambo lyamuse byoli si byakola ki si byaliko yabivuddeko dda si bye yeetaaga kyokka ffe abakazi nsobola okukufumbirwa nga sikwagala n'enjigo okwagala okitegeera olw'obulamu mwompisaamu embeera mwonkwata we bwoyogera bwe bityo n'enjigo okukola ki okwagala era nenkwagalira ddala naye basajja tebayiga kwagala basajja batoolako butozi kwagala kwe baba nakwo tebayiga nkutoolako nenkuwa kwoyo gwembandabye nti ensonga gwe gwabadde naye mu nnyumba kusanze byayagala si byokola ki si byolina kati mu butaba nabyo akwata n'addayo n'agamba kanzire mu katale eno ennyanya gye naleeta si yennungi n'addayo n'akima ekirala era bwe mulaba abawangadde ne bakyala baabwe mikisa gikwata bukuwaasi n'asanga omukazi oyo nga bye yeetaaga ayinako toyinza kuba na byonna teri mukazi ayina byonna bye weetaaga naye ng'ayinako atisiti ebisatu oba ebibiri n'agamba omwana ono ayinako ebisatu oba ebimeka kantuule naye omanyi ti abasajja bawasa abagumba ne bakaddiwa nabo nempasa omukyala nga mugumba nembeera naye mu bufumbo batuleeta tuzaale n'amwosa nga mugumba n'atamugoba era nga ye mukyala we mwabala abaliirako bbali era n'abaana ne mubazaala ne mubalerera ebbali nga mukyala wawaka mugumba ate tazaala naye nga mwabazaala tebabaleeta wakaawo hajati ono alabika nga era nga bwe boogera okusinziira ku statement ya Haji gye yayogedde ne bye yawadde ate okuba nti yayagala nnyo hajati
naye Hajati ngali kubibye birala nnyo because all settlement yagambye nti abeewammwe nabaagala nnyo nga nkola buli kimu nina genda okulaba nga nabo bennyini benkolera nga tebategeera nga tebasobola kuntegeera ne mbavaako era gwonkaka gwonkaka ogendangayo kaakati embwa ezaala mbwa tosuubira embwa okeera enkya nezaalamu embuzi tesobola kati ono gw'olina akunyigiriza okufiirako akola bya kiyaaye mbw abeewa abaana bagamunkolera ebitali bya kiyaaye bwe nkola abeebyekiyaaye n'abewaffe baba baakutamwa byemba njogere waffe bikumala okuba nga twakkoowa nga tuyinza okuba tukwagalako ekyo ekitono kyokyatuyamba ate nze njagala nnyo ne bannyinazo bakuutiranga nti bw'owasa omukazi oba towasizza kika kiramba tolemesanga musajja gwo tolema kwezimba kutwala bulamu bwo mu maaso na future y'abaana bo ng'ovujjirira obuko buli kyemukwata kigenda ku buko kali nezimbwe ku buko ennyama yasooka kkulu yiyo ku buko ate enkoko ezigenda ku weekend zizo ku buko engoye za maama nga 4 ayi za tata nga 8 njagala okukutegeeza nti omukazi agenda kukukyawa adde ewaabwe nga tolinako weekoledde ate namwe muleka abaana babannammwe banyunyunta nga muzza muti owammwe anti senga olwo mpenguzi abaliwolereza because bwe manga mbadde nina lwaki obeera mu bufumbo bw'okulowooza nti bagenda kunkyawa enkya bawolereze nze obufumbo bwange bwendimu tebuliiko bali muvujjirizi nti no bwe tukyawagana oba bwe twekyanga gundi kaba muvujjirira abeere ku saidi ya mwami njuba oba nze kanvujjirire mulamu wange gundi mu mwami njuba bw'anannyiiza mulamu wange gundi ampolereze nedda ffe twekwana babiri yes yeye kojja w'obulamu bwe nange nze senga w'obulamu bwange tetwagala gamba nti gundi tukuvujjirira mba nemula nze mulamu wange nkwagala bwagazi sinawe nkwetaagira ogambe ku mwami njuba nti kola kino nze Saala bwannemererwa okugamba kye neetaaga kiba kikoze eki kiba kiganye naye bw'alemererwa okuŋŋamba kiba kiganye teri gwasuubira eyo agenda kuŋŋamba ntegeere nnyo abaali balina okuŋŋamba mama wange ne taata wange baafa nafuuka nfuuzi n'ababe baafa yes kati gwali eyo sisuubira gwe ŋŋenda kwegayirira nti ga mwami njuba awulire tajja kuwulira ati bwe yali awulira baafa okitegedde kati gwe lwaki mulamu nkuvujjirira ennyo bwe ntyo nsobole okuba nga nkuwuliza obulungi mbw'ogambe ku mwami njuba awulire bw'atawulira ng'ate buli saawa nkuvujjirira ebintu byange nze tondeeta kubanja byange nvaako nvujjiridde anyizizza nkulopedde naawe tomusobola kati nga nfaaki ekyo tewali yenze nja kukwegambirako naye ajja kuneegambirako bwe tulituuka nga tulemereddwa awo obufumbo bwa bukoze eki ate nno buno obufumbo bwenkugamba obutaliimu avujjirira wakusatu buwangaala nze obufumbo bwange tebulimu mukwano gwange ntalo omanyi nti no mwami njuba akoze ne bw'ati mukubireko essimu nze tegiriyo ewange ate abakyala sibe sirina gwe nkubira abakyala sibe bakaba amaziga nyenye nzongeye ogambe nti Saala yakedde kunkubira simu ng'akutuluka amaziga amayitirivu mumunange omanyi bbaawe yamukoze bw'ati nangamba nno kamukubireko lwakuba tititi halo Saala ate wamukoze eki Saala ng'asiibye akubira amasimu sirina gwe njikubira nze senga nze senga w'obufumbo bwange nze mbusalirawo bwe mpulira bye mpulidde ne ngattagatta nga awo tutambula okitegeera naye ali nze ng'agamba ate eno ensi teyagaliza mukume ku byama mwemalire ebizibu byammwe ne balo bw'otuukanga okulaba nga temukyasobola kwemalira bizibu byammwe nga temukyasobola kwekkakkanya mwembi okiraba omanyi nti no omusolo baabafumo ne mugenda mu sirika ewiki namba ne bw'otabaako gw'okubira muyinza okwesanga mukakubo ne muddiŋŋana nga mwe muli mu nju n'ebino byowooza gundi abyogere byoyogedde eno biyinza onyiiza omusajja nange byanjogeddeko eri biyinza okunnyiiza ne ŋŋamba nti atandika atya okugamba muno omanyi wano muba mukusinga bwe mutandika okwewaabira muba mukusinga omusajja bwampaayiririzaawo oba nze bwe muwaayiriza olaba bwe twenyiigira katusigale wano nga tukkanya ffeka bwe buba obufumbo buvuddemu obwo obulamu nga temusobola kwekkakkanya mwekka okitegeera manya nti obwo obufumbo buganye nze ndowooza nani akufumbira mwami njuba emyaka nga 2
mu myaka ebiri esatu awo nabeeranga nga woonomanya nga wakafumbirwa nga bwanyiza ndabanga agenda okufa nga mbutufu sisobola kizigumira kusula nakyo oba bulamu ngamba bunakya butya nga mwami njuba yanyizizza nenkwato nakola n'olwokusatu n'olwokuna neetaagisa okubaako gwenkola ki gweŋŋamba munange saalwa nga mkuba essimu halo munange kati kugenda kuweramu amaziga amayitirivu switi buli lwajja yangu okuddayo n'ensonga yalina nnafu yali akola safaari yali nnafu naye ng'akola safaari naye ng'alwayo nze ne munju nkooyeemu nja kuddayo wa ewaffe oli bwe yamukubira yamugamba nti ono agambye akukooye ajja kudda n'ewaabwe abantu beerawo nze pakolo namanya nze sikuba ssimu ate nga naye byabakuddiza eno biba bizitowa ku musajja oli lwaki tomuleka okyayina tayimu maaso okyayina obudde mwegendereza abantu abasajja gye bali ngajja kuwa obudde okitegeera nze bwe mbanga abantu bonna bw'obanga ogamba omutomu taba fayino bw'oba wula ekizito yennyo kyogereko ng'oyogerako kyogere ate mugambe nti nkugambye naye tomugamba bati bwe ntyo bwenkola ki bwendi bw'oba wuli oyagala kufulumya kigambo mu kamwako naye ebyo ebigambo byemugeyageya abasajja wano mu Uganda obala kuba baana bato kuba n'omwana nto omufuusuubiza omukubya ayinza okudduka n'ataddaka naye ne bana abasajja bwe batyo bwe bali bansuubizaako okunkuba n'enziruka mu kyalo kitegedde kati n'abasajja bwe bali omusajja bw'amanya nti wakubye ku mulimu gy'akolera n'omugeya nga ye bulijjo abalima nti ndeka emmere waka nze gw'olaba omukyala namugula emmotoka eyo nze omukyala n'ogenda obisaabulula anti abatawera ku mulimu tomu yatugamba wano naye ate mukyala we teyatubulidde amazima kati omusajja obwo obulumi bw'omutuusizzaako oba ng'amutidde omuntu kyogedde kituufu nti abatakyawera waliwo omukyala kyokka baagala okuwera kwabwe buli kaseera waliwo omukyala senga kyogedde kituufu nnyo nayogera naye deyanga bomanyi muntu bwana kubegamba nti Geoffrey madde njagala mubeera okwo densa kumpa ku magezi biki naye omukyala era singa ku mwami ssente kati n'agulira omwami taxi ninga bagenda ne bewula ssente omukyala jalinga yewula ssente okukola ebintu bye kati ne ne bagula taxi kati nga bakanyiza omusajja avuge nga bakisasula mpolampola onakimala yefuke yaabwe kati omusajja eri ku mulimu yayogera nti taxi kiki ye yaguze era banne ku stage ne bagamba kyekyo yewaffe kati omukazi yeti yabimanya kubanga n'omukazi era ku stage awo era naye wakolera wali nedduka okumpi awo kati omanyi bino bonanyumya ne banno nti yabyogedde mu baafuna looni nebitalikata okutambula mu bantu olukyayogeranga ku looni nti twagifuna webale nnyo yegatiagula omusajja nebimugwa mu matu mukazi oyo yagambye muwatugamba wano takisi wagulangule ate omukyala bagamba nti yamwafuna looni bagibabanja omusajja teyagisulawo naddayo mu kibaluwa batyo okuswala era kati ajja tolaba odiyo haji gyafulumya byonna by'omukozi obimukozi naye obulumi bwawulira bwe bwobusinga nenkugamba nti bali bannange embeeramu nabo mbayigireko amagezi nompayiriza byonna bino byamwogeddeko binanywa enjaga akola biki ebyo ayinza okuba omusajja akeera ku makya bannange abakyala olaba omuntu abeera mulwadde namufumbira ebikoola by'enjaga eyo biwonya omusujja bulungi biwonya omusujja omuntu bwanywamu amazzi agireesaga enfumbiraako godduse w'abanneyiba bannange taata Joani yatandise enjaga omusajja yafuuse muyaga era bwe ekiro kyatuuse ekikopo yakinywedde n'akimalamu n'ansaba ekyokubiri yasuze mu ddiiro nze kyendiko bakyala bannange kino kipya enjaga efuuse enjaga yazze mulundi ogu gumu bagireese nga n'ensonga omukulu ayagala kunywamu kawulira olusujjasujja kale n'ebirwadde ebirala atuuyanemu nga bwe yatuuyanye n'asula mu ddiiro omukyala nakera ku miryango gy'abanneyiba bw'obanga mukyalawo gw'oli n'ewaka wamutesitinga nga ebyamamye musirikire ku bizibu byammwe n'omusajja bwe mutesitinganga nga ebyama takuuma ebimu tobimugamba okitegeera ebimu bisirikireko ebimu byerese naye nga sayidi esinga yabaki
y'abakyala. Abasajja batyo okwambala empale n'essaati n'ayita mu kkubo nga tawera. Nga tawera. Olowooza lwaki abasajja ku nnamba y'abasajja abasinga akwana malaayi ebweru ne baagaana nga bali bulungi nga n'obulamu butambula bulungi nga ne mukyala we waka tamanyi ne bukya n'okubira mukyala bwa waka mukyala oba kale tusooke kwamukubidde n'okubira mukyala wa waka. Halo bamaama gundi mujeebaleko kale obadde omumanyi nti sikumanyi munnange nze Suzi mukyala muto yakubye nze Suzi nze mujjawo Ona kibakeera okweyita bajja babannaabwe nze mujjawo ekyo kinsuza bubi naye Mukama nnyamba wabula nkubira essimu okuŋŋamba nti yenze mujjawo oba yenze mutoowo abamu abamanyi okweyogeza abamanyi okusindika obumeseji nze mulina kati nze omusajja nze amukola ati omanyi babakuba ebifaananyi nga tebalaba ng'alyoka agikuba amukuba agafaananyi bwe pa weebase roodi amakowukoowu ate kaakati oli ne bwataba nnamba anoonya omukyalo ku TikTok ati simu inbox n'amusuuliramu bwe tata omukulu nze mulina kaakati omwami adda nkota ya tooke azze yetisse talina kyamanyi abasajja bambi abamu bambi balowooza nnyo ku bakyala baabwe abawaka kiri ettambo libwe lyamuka alowo amadda gano ayiyayiya amadda awo ebintu abiguza abijja nabyo kubanga ye mu ye alina omusango era bwe boolaba edda manyinze n'abanye abantu nga bagenda mu kyaki okwenenya nera bwe nakula nekimanya nti namba y'abasajja abasinga wano bagendanga wano Faaza we yatuulanga akawabanga wakawula kati nadde namugamba nti Faaza nze kwenenya bibi byange gunsingidde ddala n'atandika munange ekiro kyajjo balabika beenenyanga buli lunaku kubanga eddiini y'Abakatuliki tekkiriza kugatika ku mukyala w'omuntu muki mulala nenalabanga nnyo abasajja mu kyaki nga basinga okwenenya bananga abasajja baba ku layini y'okwenenya kati kyakabambi kyekyabatwalangayo n'agamba kasita asanyogeddeko ne Katonda wange okitegeera byensomesa byonna Katonda wange maze okukola ki okubimugamba kakati omukyalo ono gwe twogerako ye yakubye essimu omwami ono bw'atuuka eka ne bamuyisaamu namuyisaamu eggaali mukazi gwe bakubulookinga oba butaddamu laba mulenzi oyo so nga te si kyoyagala obadde n'omusajja we yakulabirira yakufaako yakola buli kimu muzadde n'abaana naye nga tayagala mukyala we waako akole ki ate no nga n'oluusi n'endagaano mwagikola totabala nga mukyala wange tali kutabaala totabaala nze siri ndi mufumbo tonkubira simu omwana bwalwala kiro mutwale wa dokita gundi bw'oba oyagala nyama bukya gundi gikimeko bw'oba oyagala kikime wano naye omukazi olw'okuba Katonda yatukola n'obujja okeera n'ogamba naye yakula atya oyo lwaki simutambaala yeeyita ki nombanyenye emitwe yeeyita ki oyo amunoonyereza buli wamu amutegeere va ku mukazi oyo tonoonyereza mukazi oyo omukazi muveeko teweeraga weesonyiwe kye bayita omukazi mukaagundi bwe beera n'omusajja wo abengawo ng'akuli mu kifuba bw'asimbula n'agenda muleke agende kubanga ab'omu owuwo walema omufuna akulabirire wafunawo abandi yakulabirira weekukuse linda afojje ng'oleese baana tokuba ssimu wasiraba nga yaleese baana ku mufune baba mugobya era teri muntu agaana kuba mujja wa muntu ng'omusajja afudde omusajja bw'afa omukazi ne bajja be 100 tewaba buzibu bwonna tiwaba mutawaana kasaba tasaba byapa nabikwatagana ku byabugagga bya mwami ku byapa awo embera weetabukira awo tewaliwo obuzibu bw'amaanyi leeta abaana bamanye ekika jangu naye nanga nkukutya gwe omwana ali ebweru azaala mu musajja w'abaana musajja musabe ebintu by'abaana bino mu bukyali omusajja ava mu bulamu bw'ensi
abaana bane basigala tebalina ke bayina yadde nti twakiteeka nti bebasooka okufa n'abakazi basooka bafa naye olw'okuba nti twakikuliramu nti taata kikyapulanningidde abaana gamba omusajja akupulaningire oli omukazi gw'olaba mu maka olunaku balo lwalifa toligenda kusaba yadde panti tebajja gikuwa tebajja kukuwa panti n'enkumbi erima tebajja kugikuwa musajja musabe mangu enkumbi erima obe nayo twamulaba wano omuko omugenzi Tamale alina omwana omuto yamuleeta omwana omuto bwe yagira bwati nagaba bannange wadde omwana namuleeta naye bannange naffe tetuli bulungi batwe ku bintu baali bamusse Tamale Junior yali amusse naye ng'ate omwana mutuufu ebintu osaba byaki lwaki wabisaba balonga mulamu nze gwabisaba nze balo gye mweyenderako naliyo banewulira ebibuuzo ng'ebyo munoonya abasajja abammwe baana mmwe mufumbirwe muleke kwerumya mitima ekirala omwana omuwala omusajja omuyina bweru omwendako mugambe akwekubya obugagga ategekera abaana bano bali mukwenda bakuzaala ebweru aleke kusuubiza nti baligabana ne balinda essenkozi endagaano leka bakoleka kufuulinga byotalaba kendagaano gyakoze agikuleetere kale ogirabeko agireeta ogirabeko nti pulaanize bwe nti nammwe muli kuli aleete obirabeko nti muli kuli ndagaako okitegeera ekirala abasajja temupulaningira nnyo baana be muzadde bweru nga n'abe muzadde mu maka temunnaba pulaningira tosoosowazanga nnyo omukazi g'ozaddemu bweru neyasooka yali mukazi sooka osoosowaze omukyalo w'omu maka soosowaze ono gw'olina ewaka muwe bakazi bammwe ebitiibwa ekitiibwa kikulu nnyo badde nkugamba nti basoosowaze nnyo bakyala baabwe abawaka ate babawa ebitiibwa okitegeera omukazi we tomunyiiza nnyo w'osula yamanyi bw'osula yamanyi bw'oyambala yamanyi bw'olya yamanyi bw'ofuluma yamanyi bw'oyingira mukazi oyo oyinza omunyiiza nakola ekikyamu okitegeera abakazi b'ekyawo ate tebalaga kakati kakkana ng'omusajja njala nnyo okusaba abasajja eri abasajja abambi nga balina obusungu kakkanangako mufune okukkaanya mufune okwewuliriza yagala omuntu wo kubanga gwe walonda mbangi n'owasa okitegeera bano enswa z'ebbali ezo z'obojjereddeko ebbali bojja bintu byokomawe waka muki kubanga teri kiremesa musajja yenna mu nsi muno kwenda okugjako nga yasazeewo nti saagala eyo bakyala mukume ebyama byabaki by'abaami ebyama kubikuma kikulu ebyama mubikuume mulekere kujolonga abasajja muleke kugeya basajja bammwe naawe totuukiridde naye aggumidde omanyi nti waliyo omukazi ng'afuka ku buli naye nga bulinaku agamba abantu nti bba yagaana okusereka ennyumba etonnya naye nga yafuka ku buliri nga bwe bamulaba ayanise ng'agamba nti omusajja gwe nnina akasolya katonyedde ebbanga akanya kwenda takasereka bagenda okukiwa neiba naye lumu nja kuwunya ku nkuba eno etonnya ewaabano fiufinga ti weyatonye yadde naye leero atulimbyemu ti asaayanika luli enkuba eyatonya luli we saayanikira oli nga yeevaamu awunyako tagenda okusanga mukyala wawaka afuka ku buliri ng'ateega bbanga amugamba nti nina munange omusawo nina eddagala nga n'omusajja agaana nedda tewali kati omukazi ngadde waka ng'amugamba nakulabye maama gundi akubuuza biki nnyonnyola ng'amugamba nti maama gundi yaŋŋambye nti yakizudde mazima goofuka ku buliri naye nze ne neegaana naye ng'ayagala kukuwa ddagala omukazi yaddayo ng'agamba oli abadde agenda obbawo eddagala nti eddagala limpe bba wange yafukako n'akikyusa ne babawa eddagala bwe yatereera ng'omusajja agenda amugamu naye wamponya mukazi wange yali afususofuka ku buliri nomuganda yaŋŋamba gwofuka ku buliri baafuna obutakkaanya paka kuyita yabaguza eddagala okukyega nti omusajja taagala mumusinga ate aswala naye tabulenga mukuba nga bagamba nfuka ku buliri nga tasifuka kuli gwofukako ogenda genda okuggyako ng'okkiriza yatuwa eddagala jje wano omugamba amazima nti gwe mufusi nga bamuleeta mukazi ng'ayogera amazima nti ye mufusi ng'olutalo lukola ki
gwe waka byonna ebyo mbikuleetera gwe omukyala ali eyandaba otegere kibayita ekitonde kiki senga ekisajja onakolesaako manyi mu boolito munzijjamu obuntu kano kavuddeko ku katono ku mulamwa kituufu bano abakazi abamu abagamba mu balina kiyiira mbwe abamu batuwa mukojobo nedda teri musulo gujja nga oprayinga sex tegusobola kujja newogena mu sex nga gukuluma tegusobola kuvaayo gonna gaba amazzi agamazzi goolaba ge mazzi agasindikibwa waliwo tugambira abakyala nti ogenda mutoyi n'okola pu bulungi n'odda n'onaaba bulungi n'otukula during sex omwami tali munda ali kungulu dosindika amazzi ago ne gajja gega amazzi agajja abantu ge bayita omusulo bagasindika busindisi ne gajja kisinzira nnyo ya amazzi ng'omukyala bano abanywa ag'eddagala abanywa amazzi amangi n'agatereka ng'agenda kuprayinga sex kanywa ebikopo nga bisatu ebyamazzi agookya oyo aba agayina dda nga gakyatukula piwa bwe gati meeru naye omusulo era bw'omala oprayinga sex ne bw'ogenda mu kiyigo gufuka guba gukuluma gulwawo n'okujja baleke balimba nti abantu musulo gwe bakola zinali ntidde abaana bali e Kampala wano anti kati labayo eriyo n'abagayina nga enseke enkyafu ng'ayinamu infection nga bw'agasindika gawunya nga bwe gajja gawunya ati oyo kirowoozesa abantu nti yafulumiza omusulo butejjanjaba naye bwewejjanjaba era osobola ofuna akali piwa nga bw'okafulumya kalinga woota yes kubanga amazzi ago gatandika okufuna eri tesiti enaanuuka bweti ago agatandiikiriza ago ge gagifuna naye gano agazze bwe gati gaba galinga woota yes kati tuddeyo obutasirikira byama naye nno aja tisife tumuzaala zuula naye endala byakyalimu emmunye kikyalimu embaga kinyebo kubanga era waliwo kavidiyo ka audio akafuluma bagakokaawo ng'alina gwayogera naye naye nga boogera ko Haji bagattamu ebyabwe giragirazi yakulabeko tojja biki kitegeeza nti abasajja bangi abakazi nga bwe bayayanidde Haji bwe bamwetaaga ennyo ne Haji ati naye akyali katale ate ffe abakazi tuddiba tumaze kufa omukazi taddiba kabiri bwa myaka nkaaga omukazi taddiba addiba mu mikono gyo bw'ava mu gijjo gwamulaba nga akaddiye eri yamulaba nga muto nnyo badde nkugamba omukazi bw'omulaba ng'aweddeko mu maaso go eri yamulaba nga ayiwa nnyo okitegedde kaakati ffe kyatutonderwa ng'abakyala nti omuntu wabeera naawe aba takyakulaba nnyo naye atali naawe alaba agamba leeta bamute mute mutwale okitegeera baba takugeza nga kera nga takulira na kera nga takumanyi ayayana akukola ki akufune naye onakudde nawe ayinza okuba akulabyemu bingi ebirumira ebikola ki nga yagenda yeekuba okitegeera so tolowooza nti omukazi yenna adiba era ajja tiyo waali alimu embaga ze ezikyawerera ddala kyabakola akuume byama omukazi tadiwolino nakitto bakayita bwongalabanja nga nnoonyeera anambudaabuda omukazi tadiba lino kimanya mukkirizenga ekituubunyama teribadde mbe yoyo mugenzi sinyawumanya irina kitto kayimba bakayita ekituubunyama lya yako so ndo ebe bana babyogera nti naye ekituubu olumu ensonga evirako abakazi abamu okubuna amalya oyinza okwesanga abamu nga bagenda kugamba eyo gye bali nti njogedde bubi akajanja n'akamanyiiro olusiddiiko okwepalawuda okwemanya n'okwerabawo ennyo kitubunya amalya ekitonde ekikazi baakikola ng'olina kuba wansi w'ebigere by'omusajja koozibale zikuwerere kkiriza obe wansi w'ebigere by'omusajja buli olwana okuvaayo bw'oti ke kajanja n'akamanyiiro n'olusiddiiki lw'oba okulembezza nga bakusindika ng'oddayo bw'oti mu kuddayo awo oba olina fulumawo kuba toyagalayo wansi eyo toyagala kulinnyako
awo bo ina kufuluma ogende mu ddye ddala naye bw'otuukayo kuba abasajja obalaba nyaabwe y'omu baawukanya bikolwa abasajja nyaabwe y'omu baawukanya ki baawukanya bikolwa na nkula okitegedde baawukanya bikolwa nti ojja kusanga ono nga mukodo nnyo tagaba okitegeera talina mpisa tamanyi bakwata mukazi ne laavu ye nga ntono okitegeera osanga ono gy'ogenze nga laavu ye nnyingi mwenzi nnyo tamanyi bakwata mukazi takwetaaga takuwa kitiibwa osanga ono ng'akuwa ekitiibwa era ng'akutwala nga mukyala we naye ng'ate ebirala olabye tebisaanidde kati bwe weetooloola buli muntu alina ekimubulako naye nga byonna ogenda okugattira awamu kyonna kitonde kisajja kyazaalwa kikazi okitegeera ate ffe bamaama b'eggwanga abasajja bano baana tubakwate bulungi tubakuumire ebyama tubaagale tubayambeko tukkaanye nabo tusirikire ebizibu byabwe tubagumye kuba tuli bazadde obufumbo butambule kale tweyanzeege twagala kumaliriza wano nesinga tetunza kuva wano ng'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi tobakozeeko naali koyogedde nti nno oli asobola okubeera nga infections zamujjula ng'amazzi g'olujjaga ng'omusajja togenda zimutawaanya abantu abo tubayambye tutya njagala kutegeeza gwandaba nti embeera yonna gy'oyitamu infections ezo zitawanya nnyo abaana ab'obuwala abamu zibaganye okuzaala ebisenge bya nabaana zibiridde nkubiraako tusobole okuba nga embeera tugitereeza ate bano basaati abantu ate ekiire wange byabula ate nze gwolaba siweebwa siganja sifuna obufumbo buganye buli andabako asuula awo kubira ku 075 287 24 21 twogere nze Ssenga Nabukeera. Amina. Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Njagala kubuuza ko Haji wange Haji Jafari. Ogamba otya ssebo mulanzi nkubuuzizaako bali kwasiganya mirimu gyonna side eyo. Ankasa nti no bitambula bulungi na kisunga mukono awo mu makaago. Kale njagala kwagaliza birungi byerere tukwatagane olunaku olulala tukwagaliza wiiki ennungi na bina byokola ngero okutambula obulungi. Subscribinga ku Emboozi mu UG tubeere nga tutambulira wamu bwe tutambula olunaku olwaleero. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gw'alina ebirooto eby'omuddiriŋŋanwa by'otategeera vva mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'aka ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba boodabooda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba boda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.